ntandise bwenti nzomanya byange mbiyogera ngo museza gule siyani nti kino na kino kigenda kubeerawo n'ensirika bwe kibaawo n'ensirikira ddala waliwo social media platforms ezaatulemu okutegeera bakola ludda wa bakola mulimu ki olinga akeera program yagita ya Robert Kyagulanyi Center nga gwali mu kuvuma from Monday up to Friday namusibako kino namusibako kiri nwanirira gwanga lyange gobo olwanirira muwogo Museveni gwakuwa siri mu kirasi ya kulwanira muwogo bobo olwanira views siri mu kirasi lwanira views bobo olwanira rent siri mu kirasi lwanira rent bobo olwanira data siri mu kirasi lwanira data kitegeeza tusigale ku mulamwa yena akutiisa kimene yo nakulugenda kujja Hitler yatta abantu enkumuli yitu ali luddawa Mussolini yatta abantu ali luddawa Amin yatta abantu ali luddawa Muammar Gaddafi yatta abantu ali luddawa n'abantu bangi bassa abantu Obote yatta abantu ali luddawa n'abantu bangi bassa abantu time is going to come nga you are jubilating you are celebrating kubanga abantu bakimiti bagenda kubeerawo mpaka note bali immortal buli muntu alina time y'okufa n'okuvaawo abalaba je ebintu bingi nnyo bigenda okubeerawo gye bujja katono nga ensolima n'enkwezenge ziri mu National Platform and People Power zisala eddiiro okudda eri mu National Buzz Movement ngenda kusaba omukulembeze wange mu Robert Kyagulanyi Center mu n'akakiiko kafuga ekibiina kya National Unity Platform omuntu yenna alaga sayidi nti asaze nadde eri ssemateeka alikkirya weggwanga ssemateeka wa Uganda alikkirya nti omukulembeze yenna alondebwa ku kkaadi y'ekibiina bw'asala nadda mu kibiina n'alaga interest y'ekintu ekirala era ssemateeka atugamba nti omuntu oyo akangavvulwa okusinziira ku mateeka nga bwegasoma ngenda kusaba buli muntu yenna gwe mumanyi takyali waffe mukozese ssemateeka eyo mukangavvula era bwe kiba kisoboka kadi yaffe agize ne mu parliamenti agiweemu tuteeka abantu abalala bajja okusobola okutambula n'omutindo mukozese ssemateeka kyagawe tunaasirika bajja kifuula kubanga bano basajja bafudde kyakuzanyirako omuntu yenna bw'alaga nti asaze nadde eri please ssemateeka buki ssemateeka mulambulukufu mukozese etteeka abantu abakangavvule munaabaleka ne batandika okutambula kitegeeza bagenda tufuula akagoma ka lubendera nga yagala yakuba n'agenda for the first time mu Uganda history ng'oggyeko keesi ya Dr. Kiza Besigye eyeegye bali baga nti yarapinga omukazi naye kooti erimu omusango n'omuvubuka eya gwebaga nti yatta Naggirinya tekyali kooti nkiddamu tekyali kooti bagikozesanga okudivertinga media okuba nti abantu badda ku kintu ekyo njagala mbasaba nnyo omusango gwa Naggirinya muleme guwa media attention naddala abantu b'enkyukakyuka temudda musharinga kintu social media bakikozesanga okudivertinga abantu mu kooti omuntu alina obuyinza mu kooti yabeera omulamuzi yakuwa time okwogera ate akuwa okusinziira ku kiki kyagala amanye naye omuvubuka gwe bavunaana ali free nnyo asaba amazzi asaba ssente atuuka n'okubuuza omulamuzi n'abuuza abaloya ng'ekintu alinga akifudde eky'omuzannyo ne mu kkomera akolera ku komedi ye buli kimu kyonna kyagala n'akikola njala kite omusango gwe guba nga gyeguli tujja kumanya entandika yagwo n'enkomerero ne ekintu ekyo mukiveeko mu kiwa media attention kubanga bakikozesa ku diverting abantu kubajja ku tension kubanga mbagambye nti mumuveeko temusharinga kintu kyonna kikwatagana ku musango gwa Naggirinya muguleke bwe navaayo n'enkola analysis ku story y'omuvubuka oyo ng'amaze okuba omusajja Amasassi omwogezi wa poliisi mukulu Patrick Onyango n'aga nti mvubuka alimu akajabangu era muguwa ddalu n'enkola analysis n'embabulya buli kimu immediately the day after Sunday ku Monday ne bakyusa statement ate bakyuzidde omuvubuka simulalu ekyo tekiggwa omuvubuka ono wa poliisi eyakubye omuyindi Amasassi kiki ekyabatenegudde ne mutwala mu civilian court ng'ate yakozesa mundu ng'ate mundu omuntu yenna akwate mundu alina twali mu military court tugambe nti olumu muyiika windows ne mwerabira kye mulina okukola oba muli awo kuconfusinga abantu babuzaabuza etteeka lisoma lirikkirira nti omuntu yenna ng'okwata ekyokulwanyisa oba ekissi ng'oli musirikale bw'ozza omusango tebakuvunaanira mu kooti ya bulijjo bakutwala mu military court kati abaganda baffe Bolivia Nalutaaya bamachete baani bonna batalina musanga bali military court embakini n'abalala lwaki bali military court ng'ono omusirikale wa polisi yabadde ne mundu yasse omusajja ate agenze mu civilian court kiki mutegeeza the same applies to muntu mukulu Jabiru mukulu yaga nti yakulya ADF
ADFS abantu okumale ku mirundi kati ate omutwala mutya mu civilian court Olivia Nautale bagenda mu military court. Lwaki mubuzaabuze ensi n'okubanga buli kintu mungi temulooza bategeera kututegeera kati ekyo sigenda kugendayo ngera babuuza omuvubuka lwaki mwakozesezza obwangu obw'enjawulo mwasooka ne mutwala a good 3 days nga teri amanyi omuvubuka ono gy'ali naye nga yayingira ku CPS ng'ensi eraba okusinziira ku statement zeefunye ne sources ez'enjawulo njala tegeeza public ne bannayuganda omuvubuka ono yasindikiddwa ku mulimu omutongole gwabadde gutya waliwo bambi ba parliament abeewula ku muyindi oyo ensimbi waliwo abakungu mu gavumenti abeewula ku musajja oyo ensimbi eryo n'abantu obuntu ba individual abaliwula ku musajja oyo ensimbi kati ensimbi zibadde zibafuukidde ensimbi nga tebasosozizzaayo omusajja ono ekyamussizza zabadde ensimbi ze zezamussizza kubanga bwewetegereza akatambi kali nga bwe kaafuluma omusajja ono bw'obanga wabadde n'obusungu obukuba omuntu Amasassi tuddamu ku analyze nga tugere ku information yandeese bw'obanga in fact wano omuntu yaddamu tuddema jera mwetegereza omuntu yaddamu tuddema bega ate kubanga yabadde kollegiwo okujja confirming anti mission yagituukiriza kubanga enziruka yadduse musi enziruka y'abantu abalagi bafulumyemu kati tosobola kunga nti gwabadde omuntu wamukubya Amasassi ate nodda sekenda unomukuba Amasassi omumaliriza kikyo adde oli mission yabadde etya mwetegereza omusajja yabadde atudde nga ali mu jini ne t-shirt ya black yabadde atudde mabega wono omusirikale alabika mu ku bantu abadde mu lukutu confirm nti gali bakoze eki obona atukiriza ekikolo